Olwaleero abalamuzi ba kkooti ez'enjawulo okwetooloola eggwanga bakuŋŋaanidde mu Kampala okwetaba mu lusirika lwabwe olw'omulundi ogwa 27. Mu lusirika luno abalamuzi bakwefumiitiriza ku mbeera y'ebyobulamu mwe bakolera emirimu gyabwe. Mu lusirika luno abalamuzi ba kkooti okuli ejulirwamu kkooti enkulu kw'ossa n'ensukkulumu balaze engeri emirimu gye gyaddukanyiziddwamu omwaka oguwedde we gwaggweerako. Bw'abadde aggulawo Taamiruka ono, Ssaabalamuzi wa Uganda omuggya Flavian Nzeyija ategeeza nti obulamu bw'abalamuzi kikulu nnyo kuba kisalawo ky'amaanyi ku ngeri gye banaabamu ensala eri abalina okwemulugunya. Why does judicial well-being matter? Undeniably, the judiciary plays a fundamental role in safeguarding vibrant democratic societies alongside the legislative and executive branches of government. As judges, we carry immense responsibility with our decisions, shaping people's lives, building communities and conserving generations. Ono agamba nti emirimu gy'abalamuzi omuli okutuula ennyo kw'ossa n'emisango egirimu okwasa ensisi by'emu ku ebikosa obulamu bwabwe. However, this responsibility comes with pressure, isolation and even threats to judges' safety, which could have severe repercussions on our lives. Wano wasinzidde n'akuutira abalamuzi okufaayo ennyo ku bulamu bwabwe. A healthy supported judiciary is less vulnerable to corruption and external influence. Conversely, a stressed, burned out or isolated judge is more likely to face health challenges that can impact their judgments and decision making, which, as studies suggest, can lead to decreased public confidence in the judicial system. Jane Francis Abodonga yakulira abalamuzi ba kkooti enkulu awabudde abalamuzi okwettanira enkola ey'okutabaganya enjuyi ezirina enkaayana ky'agamba nti kyakuyambako mu kendeeza okwetuuma kw'emisango mu kkooti. We could just follow Rule 12 of the plea bargain rules would not have cases going to Court of Appeal, because the number of cases in Court of Appeal is just that we have not followed Rule 12. And what does Rule 12 say? It gives us the initiation of a plea bargain. It can either be by the prosecution or the defense or an accused person. And they agree. And then you have a pre-sentence meeting in your chambers with the parties. Mu lusirika luno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni akiikiriddwa omumyuka we Major Jessica Alupo. Ono alaze obwennyamivu olw'emisango egyetumye mu kkooti. When cases delay, citizens lose confidence, investors hesitate, and social tensions rise. Justice delayed is therefore justice denied. That is why I have consistently emphasized speed, efficiency, and discipline across all state institutions, including the judiciary. Museveni akubiriza abalamuzi okuba ttooki mu mbeera y'ebyobulamu bwabwe ky'agamba nti kyandibayambako okendeeza kwetuuma kw'emisango. Judicial wellness, a tool for effective case management, becomes particularly relevant. Judicial wellness is therefore not a peripheral concern. It is a strategic governance issue. A healthy, organized, and well-led judiciary is a productive judiciary. Olusirika luno lwakuyinda okumala ebbanga lya nnaku 3. Branch Beruya akusakidde emboozi eno ku lwa KSTV Agaleero.